Nange ndi musanyufu nnyo okwegatta ku TV zino eze Uganda. Enno lwaki ndi musanyufu nti muwulidde omulanga gwange ogw'okubakowoola n'entuuzaayo ka conference k'abannamawulire okutangaaza ku ggwanga ebigenda mu maaso. Ngenda kulembeza ekiramuso ekigatta ffenna kuba ndi musajja musiraamu, ndi musajja musomi wa dduwa ekigamba nti Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwena mudde mupita andulu nti wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. So nga nzize oba ngenda okweyambisa omukisa guno okutangaaza ebiriwo mu ggwanga. Naam. Seka waliwo olutalo lwabalukawo wakati wa Grace Khan ne yali Nfeewe. Olumanyiiko era oluyingiramu. Olutalo olwabalukawo wakati wa Grace Khan nze mumanyi nti lwabaluseewo balusi kati naye nga lwava dda ndumanyi omuwala oyo namutunuddeko ku social media nga emboozi gyanyumya si mpya mu bulamu bwange oba mu bwongo bwange nga ngimanyi. Ensi yonna ekimanyi nti Sheikh Umar omusajja musomi wa dduwa. Omuntu abajja okubasomera edduwa bajja n'ensonga zaabwe nga zakyama. Bwe bajja n'ensonga zaabwe nga zakyama bazimpa oba bazimbuulira nenzimanya era nenzisirikira era nembakolako. Olwaleero nina ebyama kyenkana eby'ensi yonna naye mu tteeka gye nsomera edduwa erikulembera litulagira okuzibira n'okukweka ebyama by'abantu. Yensonga lwaki mbagamba nti ebyama by'abantu mbirina. So bwe nalabye kakiripu ako ng'omuwala yacyankalana ne Grace Khan ayogera embeera eyo nenseka neŋŋamba nti alhamdulillah nze nayisiza buyisa mikono mu maaso neŋŋamba amiina. Lwaki Grace Khan emabegakaawo nga naakava ku akiika ya mukulu Kitonsa ne mukyala we Namatovu. Grace Khan nze nabagamba nti bannange natandika dda edduwa ezaawukanya Grace Khan ne Kitonsa kuba nalaba nga tamutwala mu maaso tamuzimba amunuunamu bunoonyi. Grace Khan bwe yabimanya yambuuza nti Seeka Umaru aŋŋamba ngaani era nabaddamu ne mbagamba nti mugambe Grace Khan muddamu oba mugamba nga nze Sheikh we. Bw'aba teyeerabidde bwento bwe nakikola nti bw'aba teyeerabidde Grace Khan mugamba nga nze Sheikh we. Olwaleero nawulidde agamba nti ye talinyangako wa Seeka era bw'aba ayagala okusaba omusumba we ye Pastor Bugembe mukwano gwange oyo. Nenzikiriza naye ate nenseka neŋŋamba oyo Grace Khan muwala wange ddala ddala musomereddwa okuviira ddala emabega bwe nalabye omuwala ono ng'ayogera nakizudde nti byonna by'ayogera bye bindi ku mutwe era bye mmanyi olw'okuba nasomesebwa okutereka ensonga z'abantu ebyama by'abantu wadde Grace Khan yavaayo n'ampalalira n'anvuma nze nagaana okwabya ensonga nenzisirikira. Kati olwaleero ekintunuzza mu kamera ng'abantu bambuuza nti omuwala byayogera bituufu oba muguwa ddalu, byayogera alimba oba akonjera. Ntangaaza eggwanga lyonna TV zonna ezintunuddemu kati ne social media zonna ezindimu kati nga ntangaaza eggwanga bagamba omuwala oyo simulamu manya simulalu omuwala oyo byayogera mazima. Grace Khan mujjukira bulungi omwaka gwali gwa 2016 nafuna Grace Khan yajja wano ne n'omuwala mukwano gwe ne bayingira bajja ewange bw'otuuka ewange osasula emitwalo 2 ne bakuwandiika mu kitabo n'oyingira n'ondaba era baasasula bombi ne bayingira ne bandaba ewange nno omuntu ayingira omu naye bo baasalawo ne bagamba nti ffe twagala kuyingira babiri kuba tuli ba mukwano ne bagamba wano ebyama bino lwaki omuntu muyingiza omu nti ebintu ebiŋŋambwa eri munda biba byakyama bisigala wakati wange n'omulwadde wange abantu dde mu maaso. Okumusomera edduwa tekyali kibi. Grace Khan yajja ne bayingira baasalawo bayingidde babiri ne batandika okumbuulira oba okumpawabira ensonga zaabwe. Ensonga y'omuwala oyo gwe nalabye ayogera atali Grace Khan ye yali awerekeddeko Grace Khan. Grace Khan nga ye tamanyi wajajja naye oli engeri gy'alimu obusiraamu nga ye amanyiyo jajja era ye yajjanga amugumya. Ensonga eyampaabirwa yali nti Grace Khan omuyimbi ono bamuyita Giovanni Luzinda baawukanye ate ng'ekyobulabe ennyo
nga Giovanni yafunisizza omuwala omulala mu kibiina ekyo kye bakoleramu ekya mukoddomi wange Geoffrey Rutaya ne mwannyinaze Irene Namatovu. Omuwala oyo ne bamumbuulira amannya, nali simutegeera, ne bamundaga ku kifaananyi ne mutegeera. N'angamba nti omuwala oyo yamufunisizza olubuto. Naye kyenjagala, njagala omuwala oyo afe n'olubuto olwo. Kyogera ntunudde mu kamera. Nawawaabirwa ensonga ng'omuwala oyo Grace Khan aŋŋamba nti njagala omuwala oyo Giovanni Luzinda gwe yayagadde n'afunisa olubuto afe n'olubuto olwo, oba seekyo aleme kuluzaala luwangaale bwe lutyo, aleme duzaala. Kyakubiri, njagala musajja wange anzirire kuba mwagala nga bw'okiwulira. Bwe nabitunuulira ne ngamba kati nkole ki nga nze? Ne mugamba ekikulembera nnyinza obutasobola kikola, naye ekyokubiri nkisobola ate nga kye kirimu amakulu. Oyagala omuwala oli afe n'olubuto, kya bulabe. Nina edduwa ezikola buli kimu. Nabawa example ne mbagamba nti nze nkwata Quran gye nsoma, buli muntu yenna oba buli dduwa yonna egisobola. Bw'oba onnyiizizza oba omuntu ddala ng'anyiigidde omuntu alina ky'ayagala omukola ekyobulabe, nsobola okusoma edduwa nga njijja mu Quran, bagiyita kunuutu. Eyo kunuutu osobola ogisomera omuntu n'afa, kisoboka. Grace Khan ne mugamba nti omanyi okusinziira ebyo byonna by'omugambye nti omuntu oyagala afe n'olubuto, oyagala baawukane, nga Grace Khan nedda. Kye tulina okukola omuwala oli tumuleke azaale oba azaala, naye tukomyewo bbaawo, kuba omusajja okwagala omukazi omulala tekirinaamu sitaani. Abasajja bonna baagala abakazi abalala. Grace Khan yaŋŋamba nti omusajja yankyaye takyayagala kulinnya wendi, ne wange takyayagala kujjayo, kati ali n'oli omuwala ayita kuli, nze yankyaye njagala omukwala oyo afe, bw'afa n'avaawo omusajja ono agenda kunzirira nga ye Giovanni Luzinda. Ne mugamba nedda, tukole kino kyekijja okukuwa kiri. Omusajja wo bw'anaakuddira oli ne bw'anaabeerawo ensi ejja mukubira mpola mpola, sobola okuteekawo edduwa. Omuwala oli opanya omusajja wo ono Giovanni Luzinda n'akyawa mpola mpola omuwala oli paka ng'akomyewo, naye ekyokumutta wadde edduwa ezisobola okusomerwa omuntu n'afa nzirina, naye ekyo tukireke. Kale tukole ki? Ne musaba emitwalo gyali 30 egy'okumuwa edduwa, egy'okugula obubaani bwe ngenda okukozesa edduwa ey'okuzza Giovanni Luzinda. Grace Khan yakwata mu nsawo n'ajjayo emitwalo 30 n'agimpa. Ne muteekako edduwa, ne muwa n'amazzi. Omuwala ono ge yayise agafaanana nga butto. Okiwulira? Amazzi ago ga mukisa, amazzi ago gajjanjaba ebintu bingi era ng'eyambisa nnyo okukola ku nsonga z'abantu nnyingi. Nengamuwa n'agatwala ng'agenze kukola ki? Kubeera nti akola ki? Akomyawo omusajja we Giovanni Luzinda, yedduwa gye tulimu. Akyawe mpola omuwala oli gwe yafunisizza olubuto kye tuliko, so si kyakutta muntu, si kyakumusibirako olubuto. Omuwala ono yennyini nsanze oba nalabye kiripu yennyini ng'ayogera nti bwe baatuuka ewaka edduwa zange ze namuwa teyazikozesa, yabiteeka buteesi mu nju n'abigalira omwo, n'alinnya emmoloka emutwala wa Masaka ng'omuwala oyo bwe yayogedde, kubanza okuva lwe yava wano awo saamanya byaddako. Nti n'agenda e Masaka ku musamize aba ali awo omuwala oyo nga Grace Khan akomyewo n'eddagala lyajje ku basamize. N'amubuuza ate lino lyaki? Njagala omuwala oli afe, njagala afe n'olubuto, njagala aleme kuzaala, njagala agire bitya. Era omuwala oyo nawulidde ayogera nti oba Grace Khan yamulaba agenda kubasawo ba mirundi 2 oba 3. So wana ewange nsomerawo edduwa ezikola byonna. Nsobola okusomera edduwa omwami wo ng'agenze nadda. Nsobola okusomera edduwa ng'olina akunyiizizza ddala ng'oyagala afe n'afa. Kuba mu Busiraamu yenna buli Musiraamu atunula kati andaba akimanyi nti tulina edduwa gye tuyita kunuutu, ng'omuntu abadde ayina kyakusobezza
osobola ogisomera omuntu n'afa. Ate nno si buli omu. Nze mpalaniddwa abantu bangi olw'ensonga nti Allah nze yampa rahma ey'okusomera abantu edduwa ne ziyitamu. Nze nsomera mu kubeera nti abantu bangi abasoma amaduwa agalinga agange balemererwa oba dduwa zaabwe teziyitamu, nsalawo okuwalanwa. Gwe obadde okimanyi omulabi wa vidiyo eno nti ne Sheikh Muzaata asoma edduwa ng'ezo zennyini zensoma, naye ye eky'omukisa omubi nti bw'azisomera abantu tebawona, tebafuna bye baagala. Okiwulira? Kaakati n'asalawo okunteekako olukongolo n'okumpalana n'olaba nti anteekako embeera embi ey'okubeera nti anjogerera amafuukule. Naye nga kiva ku ki? Nti nze Muzaata nnyina kye mmusingako, wadde naye alina kyansingako. Nze mu kusoma Qur'ani si nze asinga. Oyinza okwesanga nga Muzaata ansinga oba musinga. Naye Muzaata musinga nti bwe mba nsoma Qur'ani, bwe mba nzijanjaba endwadde z'abantu, Allah ze yampa rahma yakubeera nti nsomera abantu edduwa ne bawona, ekyo Muzaata nampalana. Ate ya Muzaata ansingako ekintu kimu, nti nga twayimiridde ku butuuti bantu babiri nga tusazeewo okuvuma abantu, asimwepikira. Era ye Allah n'abeera ng'omwo Allah mwayisiza rahma ye ey'okumuwa omukisa gw'okufunamu akasente, yajja kuvuma agabuvumi bantu afunemu akasente. Ate nze Allah n'ayisiza rahma yange ey'okubeera nti nsomera abantu edduwa ne bawona. Nfunye obuzibu bungi, mbadde ebintu ebyo siri wa kubyogera kuba ndi musajja musomi wa dduwa, ntereka ebyama by'abantu bingi. Bwe batutendekebwa eri mu kusoma edduwa batutendekamu embeera eyo. Era nze mmanyi nti bw'ojje wange baŋŋamba nti okigambire nnyowe okiziikire, ne bw'okola otya toddamu kiwulira wantu walala wonna. Ono omuwala nga bade tannavaayo, nammwe kumbuuza bannamawulire nti omuwala byayogera aba mazima, mwali bade temufuna kinkwatako, wadde mula Grace Kanye ennaku zonna embeera zonna abadde nga nvuma, naye nga nze nasirika. Grace Kanye ennaku zonna aŋŋamba tandabangako tammanyi, naye nga nze nkimanya mmanyi. Enno embeera eyo ngiwereekereza n'embeera eyantuukako emabegako wali. Tukakasibwa okutereka ebyama by'abantu. Kyemuvudde mulaba nti n'ebya Grace Kanye newankubadde mbadde mbimanyi, nze mbadde sijja kuvaayo kubyogera nga nabisirikira. Naye kaakati mukwano gw'engeri gy'avuddeyo okubyogera mbakakasa kino ewa Sheikh Umar Lusiri Mulogo, era ndi musajja musomi wa dduwa ate atereka ebyama by'abantu. Nze nanyina ebyama by'abantu bingi. Oyo agamba nti siina kyama kye aveeyo. Kababeere bano abavubuka oba abakyala bano abe TVM gye tuyita NBS abanikati bankubako eggulira awo efu eddene eryanyiize nnyo ne lintakuza omutwe, naye nabo bampalana. Bayina ekizibu lwaki bampalana? Beerabidde nti nabo nnina ebizibu byabwe, nnina ensonga zaabwe, nnina embeera zaabwe, byonna byenjogera mbiyinako bwino. Gwe balowooza nnimba, buuza Zahara Toto tabeerangako mukwano gwange. Buuza Zahara Toto simanye ebyama bye. Buuza Zahara Toto taŋŋambangako okugenda nkampeyiringire maama we nga yeesimbawo ku bwerosi. Era obuuze Zahara Toto engenda banokola y'abantu abagamba nti siina byama byabwe. Era obuuze Zahara Toto nti omusajja eyamugulira akamotoka ono omubi ennyo atunulanga ekisiimuula, ddala sirina byama bye. Bwe mba nga sirina byama bye, ekifaananyi kino kye ŋŋenda okubalaga, ŋŋenda balaga waliwo mukwano gwa Zahara Toto, kuba nabagamba ninako media center emu gye nabagamba nti Zahara Toto tankooya, atwala bakazi babanne baba mikwano gye. Nina kuno omuwala gwe ŋŋenda balaga nga ayimiridde n'omusajja oyo yennyini Zahara Toto mukwano gwe. Manya nga ayimiridde n'omusajja oyo Zahara Toto gwe yawasa, eyamugulira akamotoka, eyagulira Zahara Toto akamotoka, musajja mukazi wa mukwano gwe. Oyo omuwala ngenda balaga ekifaananyi ekyo, mumbulize ddala Zahara Toto omuwala oyo omumanyi oba tomumanyi. Mumulabe ng'omuwala oyo alina omusajja oyo bulungi. Era waliwo omusajja omulala Zahara Toto gwe yatwala, omusajja oyo omuzungu, era ng'amujja kwona omuwala n'amutwalako n'omusajja omulala Omunigeria n'Omunnakenya. Kakati nze mbeera n'ensonga zammwe abo lwaki mbakulembeza. Kabeera Natalia, ani gwe sirina bwino we? Ani gwe sirina bwino we mumwe mwenna abankuba? Nze mbabugereza kino nti Fifi da Queen mbanyi naye bwino we mulina yali abaddeko awo. Fifi da Queen bwino ye muyina mungi, era amavayo ne mbagamba nti Fifi da Queen lwaki bwino we muyina alina
naye alina ekizibu kifaanaganako n'ekya Grace Khan. Mubuze Fifi da Queen taafumbirwangako musajja nga pastor. Mwe mulowooza lwaki Fifi da Queen yakyawa nnyo ba pastor? Fifi da Queen ye muntu eyasinga okuwalampa pastor Bugingo n'amukuba amagi. Mwe mwebuuzanga obusungu Fifi da Queen abujjawa kwe yali bbaawe pastor. So nze njagala ayimirira awo agamba nti ono simuyinaako bwino, naye nze nasomesebwa kukuuma byama by'abantu era nkyabikuuma ddala paka okuleka oli avaayo bw'aba yeerabidde n'agamba nti akaseeka wumaluze siyina bwino tekalina bwino wange nga ye ankasuka mawulire mavundu nga nze mwabya ekyo kyo nkisobolera ddala kuba mbirina byonna. Abaagalwa abalungi ne musajja musomi wa dduwa ebyo munansonyiwa bwe binyiizizza. Ndi musajja musomi wa dduwa nzikirizibwa kusomera abantu dduwa na kukipinga byama byamu. Naam. Ani yasiba olubuto? Gwe oba omusawo Muganda Grace Khan gye yalaga. Olubuto lumala myezi 9 oli lwamala myezi 12. Grace Khan ntikakasa nti gye yalaga ku basamize okusiba olubuto baalusiba. Naye ate olubuto olwo baafunamu scandals okuyombagana mu The New Eagles eya Geoffrey Rutaya gye bayita The New Eagles. Baafunamu obuzibu obwo nga bagamba nti omukazi muwala bamusibiddeko olubuto era bantuukako nga sijja kulimba wallahi billahi tallahi nakubibwa essimu okuva eri mukama waabwe Geoffrey Rutaya n'ambuuza ensonga zino zimanyiiko ne mugamba ensonga ezo nzimanyiiko tukole tutya ne mugamba tutaase mwana gwe baasibirako olubuto tulabe nga azaala ne musomere dduwa omuwala n'azaala okiwulira bulungi. Omuwala yazaala zekasa yazaala kati simanyi bya mwana waabwe gyali oba omwana wa Giovanni gyali oba bayawukana n'omukyala oba taliyo naye nga namusomere dduwa olubuto ne lusumulukuka so saamusomera dduwa esiba lubuto ekyo twawuka tukwatagane bulungi. Bali abasamize omwana nze ngeno mutuukako nga baamuloze olubuto afe nalwo. Bwe nfuna essimu ekuva eri mukulu munnange Geoffrey Rutaya nga nnyina kusooka kutaasa bulamu bw'omwana ono omukulu n'ali mu lubuto n'ali munda era n'ensomedduwa omwana n'azaalibwa. Bwe namanya nti azaalibwa ogwange ne gugwa kati simanyi byaddirira oba omwana akyaliyo oba bayawukana oba taliyo ebyo simanyi.